Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Never give up, never. Yeah. Tomorrow will be better. Yeah. I know I'm blessed by favor. Never give up. Omunyarwanda tamanyi kyakola Katonda. Mbalamusizaako nnyo mwena gye musinzira okubanga mulwagira Media Choice Television yeze mutesiteesi omukulu yeze Ssaalongo Kankaka. Peter, wiiki bbiri emabega nabakolera emboozi y'omuzeeyi gw'olabaawo ono nga muzeeyi agamba nti asosoleddwa nnyo era yammibwa Paasipoti olw'okuba nti yazaalibwa mu Uganda ng'abazadde abaamuzaala Banyarwanda. Agamba nti bazadde be bajja mu ggwanga mu 1920 kitaawe yajja nga wa myaka 9 nate era n'amuzaala ye yazaalibwa mu Gyataano eyo. Kakati okuva mu Gyataano abazadde abaana n'azzukuza ng'ali Ssembabule wabula bwe yatuuka okwagala okugenda okusubula bwe yatuuka mu bagaba ekiwandiiko kya Paasipoti baakimumma nga basinziira ku ndabika ye. Oluvannyuma lw'okukola pulogulaamu eyasooka ate waliwo okuddibwamu gamba okwanukula kw'ekiwandiiko Ssaako n'olutuula lw'Abamawulire. Omwogezi wa minisitule egaba ebitambuliiso bwe yajja n'agamba nti okuzaalibwa mu Uganda tekitegeeza nti ofuuse munnayuganda. Omwo mwe yannyonnyolera ebika bya bannayuganda biki byasuubira okuwa ebiwandiiko. Mu mboozi y'olunaku olwaleero ndeese muzeeyi ono kubanga ye akikkaatiriza nti teyasoma, mulese munnyonnyole ebyo ebyayogerwa anzigiremu ebituufu oba yabikola oba kituufu agwanidde. Emboozi mpaamu. Mu mboozi y'olwaleero mulimu ne munnayuganda era ng'ono omuganda w'ono muzeeyi amulinako obuzadde wabula yaweebwa Paasipoti bwe yayitibwa nti nno zikomewo zibeere nga ziddizibwa bujja kiyitibwe renewal. Bwe yagizzaayo naye baatunuulira feesi na nnyindo ne bagaana ogirinewinga oba okugizza obujja. Sijja kuba mwogezi wa leero naye mbajjukizaako ng'oyagadde okkubira ebirango by'okubitambuliza ebya kampuni yo ku mukutu gwa Media Choice. Naye oba olina ky'otunda tukubire ku nnamba ezo z'olaba. Tukuba ebirango ebiri profession tubikola, tuleeta ebyuma ne tubikolera ate ne tubisaasaanya. Engeri y'okulanga ennaku zino ofuna bakasitoma eyita nnyo ku social media. Media Choice ffe tusinga okuba ebirango ebirungi. Kangende wa muzeeyi emboozi tugitandike. Nina mwannyinazi yafuna Paasipoti ya wano n'agenda Sudaani y'amambuka g'Enkulu. Akomawo ng'eweddeko agenda Januaringa bagimumma. Bulijjo baziyita nti zirina enkadde olw'erinnya lya Mutoni. Nsaba oyo yenna gwe kikwatako awuliza byenjogera yeesitule ajje wendi ajje abantu ku kyalo manyiddwa. Kikakasa otya nti mu Uganda ebiseera ebyo bazadde bo babaalimu waliwo ekikakasa nti baalimu oba ggwe wazaalibwa muno? Kaakati ekirungi kya Uganda ebiseera ebyo abaana babazaaliranga ku magombolola. Etikiti yange njirina. Wazaalibwa ku gombolola? Ku gombolola. Era ne bwe tugenda kugombola mu kitundu kyazaalibwamu erinnya lyange gyeri. Nengabo bannange nja kwekubira ku nduulu bigaane bugaanyi. Naye nga ngezezzaako. Ntandikidde ku kifaananyi ekikuli emabega eky'empologoma enzadde. Etunudde emabega wakati ng'esimbye olunyiriri lw'abaana baayo bonna abaayo n'abatali kuba empologoma tezaala baana 7. Naye abemulaba emabega bali 7 ezaala n'ekwata ku balala. Mutima gwa Obukulembeze. Tukolera mu ggwanga Uganda okukyalako mu studio zaffe oba ogwanidde era tukuba tukulonze ate nga tusobola n'okujja mu field ne tukukyalira eyo yonna gy'oba oli. So amawulire tugakola nga tutuuka mu bantu naye ate nga nabo ku mulundi guno for the first time bwe tukoze emyaka 3 egiyise basobola okututuukirira. Mbaniriza mu studio yaffe tukolera ku luguudo lw'Entebbe ekitundu ekiyitibwa Katale eno. Otuuka mu hoteri ya Nikani awo oba otuuse mu kitundu gye tukolera ate ffe tusobola okulagirira studio akyalayo abayina ensonga emuleese. Muzeeyi Kakwaya n'omulundi guno nze muyise luli eyannoonya ng'ayina ensonga gy'ayagala munnange gguke. Muzeeyi gw'omu ku bagenyi abasoose nze nasooka wano ng'omugenyi gw'omu ku bagenyi abasoose mu studio yaffe ey'ebyobufuzi ey'obwebukulembeze ey'omuntu wa bulijjo. Kati mu kifo ekyo mwotodde bangi bajja kutuulamu either nga bawakanya byoyogera obanga bongereza ku byoyogera obanga n'omulala alina kyayogera. Ensonga endala tukwaniriza nnyo muzeeyi.
oli otya ssebo yeni mukama wange essebo embeera ow'ekitiibwa abesemba bule bali batya abesemba bule balungi enkuba mugiraba enkuba etonnya mazima naye mugifunyemu ekyenkuba eno enkuba abantu balima abasobola okulima nze ndi musajja mulunzi ebyokulima bigendako kitono mazima abalunzi buli enkuba lwejja ndoza musanyuka tusanyuka nnyo era nsanyuse nnyo okunkyaza era wankubidde essimu nagambye kyenasaba yowanisa nga kituukiridde mazima kati kanindiire kyogenda okugamba bakituukiridde era muliwo okutuyamba nakuwabulwa nga ffe abatansoma mazima nkutegeera nnyo muzeeyi omanyi ekigambo ekyo nti saasoma bantu batono nnyo baagala okwewaana nti nasoma nnyo naye gwe okyongera okukikkaatiriza nti saasoma kakati njukiza abantu muzeeyi Kakwaya yajja wano nga alina ensonga emuluma mu bimpimpi yaŋŋamba kitaawe Muzeeyi Kakwaya musajja Munyarwanda abadde mulwadde wiiki ewedde naye yasobodde okutindigana kangende gye bampise kuba ate lulinze namutambulira kaakati yajja wano ng'agamba nti ye ng'omusajja Omunnayuganda yazaalibwa mu Uganda yazaalibwa kozi muzeeyi wazaalibwa mwaka ki yazaalibwa 1957 1957 wazaalibwa luddawa yazaalibwa Sembabule gye wazaalibwa ate gwe abaana bazaaliddewa bazaalidde Sembabule nabo baana bali mu Uganda muzeeyi Kakwaya yaŋŋamba nti kitaawe yajja muno mu mwaka gwa 1920 nga bazadde be Banyarwanda baava Rwanda ne bajja e Uganda ng'alina emyaka 9 lwe yayingira eggwanga kitegeeza 1962 Uganda egenda n'okufuna obwetwaze nga kitaawe ali wano Sembabule eyo nga gyali mu Buganda actually era mbajjukizaako nti ebyo byonna yabiŋŋamba olw'eyo naye kyasinga ensonga okumuleeta kwe kunyigirizibwa kwe yasanga ku mulembe we yayagala okugenda okusuubula n'anoonya ekiwandiiko kya Paasipoti ekimutwalako mu ggwanga eddala yandaga endagamuntu nga Munnayuganda nandaga ekiwandiiko ekimukkiriza okuvuga emmotoka driving permit nga Kiganda nnyo naye bwe yatuuka okwagala Paasipoti era baagimumma ng'oggyeko ye eyazaalibwa mu gy'ataano n'abaana baazadde mu myaka egizzeeko awo nabo abasinga bakaluubirizibwa bwe bataba bonna okufuna ekiwandiiko ekiyitibwa Paasipoti olw'enfaanana yaabwe n'endabika yaabwe kwe kusosolebwa okwamunoonyesa ffe bamanyi nti yatulabako nga tulwanirira omuntu wa bulijjo muzeeyi omanyi omuntu biyinza okuba byakyukamu okuva ennakulaba mpaka kati era Paasipoti togifunanga sigifunanga yo nagyesonyiwa wabula kati nwanirira baana bange nabazzukulu bange gwe wagivaako nze nagivaako kati njagala abaana bange bafune Paasipoti kuba baagala okugenda okusomera ebweru baagala okugenda okukolera ebweru omanyi kantandikire wali mu biseera by'okufuna endagamuntu endagamuntu yo wagifuna otya tebaakusosola mu kufuna endagamuntu tebansosola bakuwandika bulungi bakubuuzanga gye wazaalibwa n'obanyonnyola buli kimu ne bakubuuza bazadde bo n'okyogera ne batuwa endangamuntu nkutegeera kubanga era nayogerera ddala ndi Munyarwanda nga nfuna endangamuntu mazima bandi badde baginyima ebiseera ebyafazaali wababuulirira ddala nababuulirira ddala n'ebiwandiiko byayo nti nze muzadde wange Munyarwanda nazaalibwa wano n'emyaka gyange n'egyogera n'emyaka gye nazaalibwa muno n'egyogera naye muzadde wange kiseera kyatuukira muno mazima ne bakuwa ekiwandiiko ekyo ekiwandiiko ky'endangamuntu nkutegedde bulungi so kaakati era ne ku driving permit gwali gwe gumu driving permit bw'otwala endangamuntu tebalina nakyakibabuuza ebiba ku ndangamuntu bye bateeka ku driving permit tujjukizeemu bwe watuuka ku Paasipoti omanyi programu eno yakubiri ku Paasipoti bwe nali nnoonya Paasipoti nakugambako mu Kampala muno nabuuza bagabira Paasipoti kakati bangamba totawaana kugenda eri olinganga ku Meat Park bayitawo batya webagabira Paasipoti wennyini bayitawo batya Quintana Affair aye omusajja nangamba nti naye wamanga wakabuuza ekizimbe kiikyo gendawo bagenda kufuna Paasipoti abo bakola ku bya Paasipoti ne butagendayo ku Quintana Affair kati bwenagendayo omusajja bwe namubuulira amanya gange ne mubuulira ebinkwatako yagamba totawaana
gwe totawaana totawaana sijja kukolako tojja gifuna tewagifuna okuva saagifuna abaana bo bagenzeewa kuba n'abaana bo bozadde njagala omujataano bozadde mu myaka gino era nabo tebagifunye esimu yange weeri awo njagala nkulaga empapula z'omwe za muzzukulu wange bwe tumala okwogera wano weebale nnyo saba ozindageko ngenda kuzikulaga yasaba n'okusasula n'asasula n'omusolo byonna lisiiti byonna mbiyina siina kye siina ne bamumme ekiwandiiko paasipoti eriyo ye yali agenda kusoma naye njagala agenda ebweru gy'abaasomera nakati omwana waali awo kaakati bo baamuwa nsonga ki okumumma ebiwandiiko omwana yaŋŋamba nti baamubuuza kaakati era obutasoma buluma bukulu kaakati bwe twazaala omwana oyo nga kibi kyenakugamba nti wenazaala omuzzukulu wange ne mutuma amannya ag'ekiganda twatandika okuzaala abaana nga tubateeka mu biti ebyenjawulo kaakati ono muzzukulu wange nkuwuliza mazima nagawa omuzzukulu nti oba ofuna endanga muntu eyo kati yogera nti oli mufumbira kati kyesaamanya nti ate bw'anayogera nti mufumbira ajja kuteekamu amannya gaki g'abazadde be okiwulira kaakati bwe buzibu bwennina obwo kakati omwana wali oyiiyayiiya atirisiti omuzzukulu afune paasipoti olwongiiyayiiya kaakati ate ekyo ninga yeekomerera omusumaali mu mutwe mpulira tebatawaanirako ddala baamubuuza kitawo yaani nti yegundi maama we yani nti yegundi naye nga omwana ne bamume paasipoti omanyi muzeeyi bwe wayogera ku kwerwanako mulundi ogwasembayo olunaku olw'enkeera ku olwo lwe wayogera lwenteekayo puroguramu mu lupapula era nja ddukwotinga lupapula lw'amawulire lukolera ku intaneti luyitibwa Ankole Times abantu lwe balaba ku screen yawo lwasaka eggulire eryantuukako ng'ennaku z'omwezi 28 ogwokusatu 2023 nga ligamba bwe riti ebigambo bino byayogerwa omwogezi wa ekitongole kya immigration kyekikulira abagenda ebweru era ndowooza ye mwogezi w'abagaba paasipoti omukulu ono ayitibwa Simon Peter Mundeyi yayogera ebigambo bino wammanga ebigambo bino njagala nkutuuseeko ombuulire oba gwe ogwamu abo bayogerako olupapula Ankole Times lutandika n'omutwe ogugamba nti being born in Uganda alone does not grant you citizenship, says Internal Affairs Ministry. Engeri nti tewasoma kambi kuvvuunulire nti okuzaalibwa mu Uganda kyokka tekikuwa butuuze ministry bwegamba. Ministry ya Internal Affairs mu Uganda ekoze eyongedde okutangaaza kubifuula omuntu munna Uganda citizenship okusinziira ku Simon Munde omwogezi wa ministry agamba nti omuntu yenna eyazaalibwa mu Uganda nga bazadde be si bannayuganda tebamutwala nga munnayuganda okyogera lunye nti bazadde bo banyarwanda era wazaalibwa mu bazadde abo yagamba tekikufuula munnayuganda muzeeyi njagala kubikutegeeza otegeere oba ogwanidde paasipoti oba togigwanidde so okuzaalibwa mu Uganda nga bazadde bo si bannayuganda tekikufuula munnayuganda kiwulira bulungi era nakiwulidde statement yeneze oluvannyuma lwa complaininga ku social media nti wammibwa paasipoti era bwekityo bwe kyogerwa. This statement comes after complaints were made on social media by individuals who claim to be Ugandan citizens but were denied passport by the ministry. Munde yayongera nannyonnyola mu lukiiko lwa bannamawulire olwali olw'ebyokwerinda lwe yakolera ku police headquarter mu Kampala that omuntu yenna okumutwalanga munnayuganda olw'obuzaali at least muzadde w'omu alina kubanga munnayuganda. Katukitwale nti muzeeyi Kakwaya singa maama we yali munnayuganda nga munankole nga muganda nga kitaawo munnalwanda wali badde ogwanira obutuuze era ne paasipoti ekuweebwa yakikkaatiriza ti amateeka ga wano gaawukanako n'ag'ensi enki endala era yagereza ku Amerika nti omuntu waayo ye bw'azaalibwa afuuka mutuuze olw'obuzaali ebyawano muzeeyi tubiyita Amerika mwogezi yayogera
era yagamba nti waliwo okutabulwatabulwa confusion okwetoolodde tribe eggwanga ly'Abanyarwanda mu constitution ya Uganda. N'agamba nti Abanyarwanda abaasangibwa ku ttaka lya Uganda ng'abafuzi b'amatwale basalaasala n'okuba zimaapu za Afirika be bagwa mu tribe eyo y'Abanyarwanda ababalibwa mu ggwanga ki Uganda. Maapu baagikuba 1926. Kansooke nkomaawo. Omwogezi agamba nti muzeeyi Kakwaya abantu bokka Abanyarwanda ababalibwanga Bannayuganda bebo bokka abaaliwo ng'omuzungu akuba alaga Uganda weesaliza mu 1926. Mu Uganda walimu ebiseera ebyo. Kaakati ekyo nkiwulidde bulungi nnyo. Era bwe nali mpa ekirowoozo kyange n'okusaba n'okuwabulwa nayogera nti kitange yatuuka mu 1920 nga alina emyaka 9. Era obadde ensalo bazisala mu 2026 kitange yalimu. Kaakati oba kitange yanimiddwa paasipoti kaakati nze omwana azaaliddwa muno nenjiweebwa nze mulogoze yange sikaka sikola kine nsaba busabi nti Abanyarwanda abazaalibwa muno kitegeeza kitaawe yaliwo 1926 yalimu 1920 ate gwe baagikuma ate nze yaliwo ate kitange mbandi gimumye kubanga yali wa myaka 9 we yajjira naye era baagikuba 26 naye singa baali ekintu ekyo bannekyetaaga kwetegereza ekitegeezo kikakasa nti gwe ne bwe kibanga lino etteeka bweriri paasipoti ogigwanira. Njigwanira kubanga nsaba olina gwe kikwatako awuliza byenjogera yeesitule ajje wendi ajje abantu ku kyalo manyigwa kikakasa otya nti mu Uganda ebiseera ebyo bazadde bo babaalimu waliwo ekikakasa nti baalimu oba gwe wazaalibwa muno kaakati ekirungi kya Uganda ebiseera ebyo abaana babazaaliranga ku magombolola. Etikiti yange njirina. Wazaalibwa kugombolola? Kugombolola. Kubanga omwana bwe yazaalibwanga nga batwala amanya ku magombolola nga bawandiika era ne bwe tugenda kugombola mu kitundu kyazaalibwamu erinnya lyange gyeriri. Kugombolola. Kakwaya erinnya lyange mweriri gyeriri. Tewateekayo liteeke? Wabula bwe wazaalibwa wawandiikibwa kugombolola. Kaneeyongereyo kubanga 57 byonna weeriri. N'olwekyo oba nze nabisuula naye kugombola weeriri. N'olwekyo minisitule egamba omuntu yenna yajja mu Uganda oluvannyuma lwa 1926 tebamubala nga Munnayuganda. Minisitule eyajja ataazaalibwamu nze nazaalibwamu sajja. Ekikyakukuba mu mboozi nazaalibwamu yazaalibwamu nga bazadde be bombi si Bannayuganda ye tebamubala naye yajja wano ye n'abeeramu oba teyali oba yali nga baagikuba okumakinga 1926 awo kyayiseewo wali tonnayitawo. Munde yayongera n'agamba nti bo bwe baba bagaba paasipoti banoonyereza bakola okunoonyereza ate olaba banoonyereza ne ku booda kuba yayongera n'agamba banoonyereza ku bagisu abali ku booda y'e Kenya n'abantu abali ku booda y'e Congo eyo mu Sabinyo mu Kenya kitundu ky'e Kenya n'abamadi abali ku booda ya Uganda ne Sudan nabo babanoonyerezaako ate bannagaba paasipoti. Kino bakikola okwekakasa nti paasipoti tezigwa mu mikono gy'abantu batali Bannayuganda. Kansooke nsimbe wakati bwe baali bakuma paasipoti bakunoonyerezaako. Bannakirungi nnyo ate ekyo kinsanyudde nnyo kubanga kino siragira nsaabusabi we basobodde okunoonyereza ku booda nange omuntu okuva n'okutuuka Sembabule ku booda ne Sembabule weewala ezi booda yonna banoonyereza simanyi minisitule nange nandibadde nsaba nange banoonyerezeeko. Oli bw'aba akakasa nti anoonyereza? Yes, nsaba anoonyerezeeko. Wazaalibwawo oli waawo? Ndi waawo. Abasajja bannange ndi waawo banoonyerezeeko. Mpulira. Ekitegeezo tebaakola kunoonyereza kwange. Mpulira. Tebaakola wabula linnya
bye bagoba kubanga bo bagambye okugaba passport banoonyereza ministry eteekawo engeri y'okwekenneenya ennyo strict okwekenneenya ennyo nga banoonyereza okumakinga sure oba okukakasa nti passport za Uganda zibaamu ensa okwetooloola ensi kugamba tezitwalibwa nga kipapula bupapula era agamba nti mu Uganda waliwo obutuuze bwa mirundi 5 muzeeyi wagamba tomanyi ebintu bino tobimanyi sirina kyemmanyi kambikubuulire ng'omusomesa ye mwogezi oli gwenkwotinga abatuuze be bamanyi be bano omutuuze nga yazaalibwa wano by birth omutuuze ng'obutuuze bambumuwa yeewandiisa byebiwandiiko oba byebadde ogamba ebyeggombolola omutuuze nga yafumbirwamu oba yawasaamu n'obutuuze obw'emirundi 2 kiyite dual citizenship bukkirizibwa muzeeyo ngambye ne kugombolola ebiwandiiko bye gyebiri kwebiri kati kanzireyo ku baana wagamba abaana bo bammiddwa passport nga bammiddwa passport wabula abamu bafumbiddwa basajja baganda baawano abaana abammiddwa passport nga basobodde n'okufumbirwa abaawano obanga ebiwandiiko tebalina bwe baali bazibamma baababuuza oba bafumbo kubanga omuntu bw'afumbirwa Munnayuganda onaafumbirwa Omunyankole Omugisu Omusoga n'afumbirwa omuki oba Omusebbeeyi oba Omutoolo kimukakatako okuweebwa passport kubanga abafunye obutuuze by marriage abantu abo ababuuza oba bawandiikawo nti bafumbirwa kakati ekyo abaana saasobola kukibabuuza bwe bamala okuŋŋamba nti passport baginyimye saadda mu kulondwa namanyirawo tinga kye bakola Kayitesi yali kyekimumiza passport Motoni kyekikumiza passport ekyo saatawaana kubuuza nti bakubuuziza biki okujjako okugenda okubuuza abaana ne mbabuuza nti naye baba batya passport omanyi nakiwulirako kino nze nkyogera kati nkulagana kino nina mwannyinazi yafuna passport ya wano n'agenda Sudaani y'amambuka g'engulu akomawo ng'eweddeko agenda ginuwalinga bagimumma naye nga yagifuna okuginuwinga oba okugizza obujja oba yali ayina eri enkadde nga baziyita bafune empya oba bulijjo baziyita nti baziyina enkadde olw'erinnya lya Mutoni tebagimuwa nkugambye nakati weeri oyagala ngikuleetere muze ebintu bino bikakasa oyagala ngikuleetere olyoka okakase nja kugira paku kakati yasigaza ki nange kyeneebuuza twagezaako byagaana lwalinnya Mutoni kwe kusosolebwa kwogambye mu biwandiiko kwennyini kakati oba yagifuna olwasooka kyesaamanya oba mwanyina negifuna amakulu makyamu ekyo naye wali tujja mubuuza nga bagimumala lwakuba yagifuna amakulu makyamu ekyo sikimanyi nnyo oyinayo rekodi gy'omanyi nti mumenyi wa mateeka oba alina etteeka lyali amenyi tewali kubanga era ajja nangamba ye baaba nti banyimye eki baganye pasipoti okugizza obujja era nagezaako okugenda wa mukwano gwange omu yali akola mu kitongole ekyo kikoze bakiyita batya ekyo naye nga yavaamu kakati ng'alina baamukyusa naye muteeka awalala naye nga nemugamba munnaye nti mwanyinazi bamumye pasipoti baganye ginuwalinga nga yali akolamu n'agamba tekisoboka munyarwanda kakati ekintu eno kimbeeramu naye ngaabo bannaye nja kwekubira ku nduulu bigaane bugaanyi naye nga ngezezaako kubanga nyinza okusirika era naye wano bwenjogera osanga waliwo abayinza okukwatibwa ekisa ne bakitunulamu nkutegedde bulungi si kirungi ate kusirikira kintu kakati kyetaaga omuntu weyogereko omanye kakati njala kumanyira ddala ekimwengwa manye nti tewakyali pasipoti ekyo nkifiisize ddala era ekyo ekyandeeta wano nga muzeeyi Kakwaya ekyo ekikutambuza ne tukuyita n'otambula oba oyagala kumanya ogwawa ngwaludda wa
mpulira omanyi omusajja ono yagamba nti ebyo byayogedde be bantu bokka abagwanidde ki Paasipoti kubanga bo nga bo bakola kuuma kitiibwa kyaki kya Uganda kikulu nnyo nti okubeera n'omuzadde omu nga Munnauganda is important to have at least one Ugandan parent to be considered a citizen. Kaakati kitegeeza nti baayongera ne bakikkaatiriza nti okuzaalibwa mu Uganda nga bazadde bo si Bannayuganda tekikufuula muki? Tekifuula Muganda. Tekikufuula waawano era tooweebwa buki? Butuuze. Okusinziira ku mbeera gy'oyiseemu muzeeyo kubanga wannyonnyola mu kitundu kiri bwe nasooka okulabira bwe nakukyalira waŋŋamba nti ng'oggyeko ekyokusosolebwa kuno okwa Paasipoti waliwo n'abantu abatuuka ne bagamba ayi gwe gundi ne muyita mu kusosolebwa okw'ekika ekitagambika. Njagala okukubuuza muzeeyi birooto ki by'olina eri abaana bwe bazaalira mu ggwanga muno katubitunulemu nabyo tulabe ekiro nkikola amakulu. Kaakati ekirooto Omuganda yandibadde ajja ewange okwogereza omwana ne mumma naye nze twafuuka abooluganda twafuuka saakugambako nti mwanyina banyaze bonna bonna baafumbirwa Abaganda enamba esinga obungi wagamba mwina ne Mayiroland egiina kaakati bannange ekyenfula ekinzijako obuwannayuganda kyeki kwegamba nina ebirooto eby'okubeera Omunnayuganda n'abaana bange baafuuka Abannayuganda ne banyinaze baafuuka Abaganda bafumbiddwa abaana obafumbiza tobagoba kati baliira kati nkulaganira mwanyinazi yazaalwa omwana yasooka muzaala 1969 ew'omwami w'omusajja Omuganda 69 ddala n'azaalayo abaana 4 banyinazi abalala bali mu Baganda abalala bali Kkooki bali mu Baganda abaana bona bafuuka Baganda era nze buli wengwa nsanga abaana b'abanyinazi buli wengwa era ensonga lwaki mpitibwa nnyo kojja era erinnya erimanyiddwa wano lyonna bampita kojja mpulira kaakati abo abaana bo abasosolebwa kuba waŋŋambye omu n'ekirooto kye kyali kyakumusomesa wabweru olabye ku baana abagenda ebuwalabu abagenda mu Bulaaya ne bakola oyina access osobola obbafunira nabo ne bagenda ne bakola ng'abalala naye gye balemesezza Paasipoti ebirooto ebyo ebirooto bye bindeetaano okuwabulwa bannange nkola ki mazima kyokola kyambuzi nze neekulidde sikyayagala Paasipoti sira nekinjete lundi ali gyala kusuubula kakati ebyokusoma nabiva kati kalinwana ku baana bange nabazzukulu bange kutegedde bulungi obalwanako bakole ki bafune Paasipoti babeere nga era mugenda okumpabula abaasoma era nsaba abaasoma mumpabule aŋŋamba nti biveeko waliwo n'omu yankubidde essimu naŋŋamba nti obweyagala Paasipoti genda ewammwe e Rwanda kati ninze abala we naweza abantu nga 30 nga bambula ekigambo kyekimu kyekyo ogera ofuneeyo naye ate wazaalibwe wano abaana bo wazaalidde wano bolona abatikka ku loole ne mugenda simanyiyo naye nga mmanyi nti buli kitundu e Tanzania Abanyarwanda gye bali e Kenya Abanyarwanda gye bali bangi bazaaliddwayo saakola nsobi kuzaalibwa wano oba kitange tyakola nsobi kunzaayira mpulira so okusinziira ku magezi abaasoma ge banaakuwa nja okugenderako otambulire ku ago olabe oba ganaakuyamba kubanga abaana wasembayo ngambye nti otuuse n'obbatuuma nakanwaji ate nkyabatuuma era kati kyayagala kati anti era okiwulidde nti osinga banzaala mukazi nga Muganda nga kitange Munyarwanda kakati abaana bakatandika okuwasa amawanga basobole obulamu obutabukaluubirira nga bwe bukaluubiridde nkutegeera bulungi muzeeyi enkolaganayo esemba bule ne Kampala muwajja okutembeeya n'abantu baamu yeeri etya okolagana nabo bakusosola tewali buzibu tewali alansosodde
era olulimi Oluganda kujjako obuwanvu n'endabika naye bw'onsibira mu kisenge ne butandika okugerengera ensongi oga nti Omuganda gyali eri mu kisenge ne batandika ebikocco ne bweyagala ontandika okunkocca nkukocce engero ensonga endi mulala kaakati olwo bwe nfubutukayo weewuunya lugamba ani abadde agerengera yono era bangi bakyewuunya nnyo kubanga nze mu lubiri ŋŋendayo mu masiro era n'omulangira Kiggala namwe nagendayo naziika tebatusosola mpulira kwegamba wano mu nkolagana eya bulijjo tewali buzibu n'omuntu yenna b'okuze nabo b'osuubudde nabo b'olunze nabo siina buzibu nali nsanze era tebansenzangako kati akolagana nawe bulungi kubanga abamu basobola ogandi muzeeyo yo n'abaana be era singa si bino byagenda baana kugenda bweru kugenda kunoonya busente tewali kyalikanyiza paasipoti nga nginoonyako mpulira kali lwentegeera obulungi bwa paasipoti nkutegedde bulungi kale kiddayo eri ekikwatako nsaba okutegeeza ow'ekitiibwa naffe omwogezi ayambala ekyambalo ekiriko zicepe Simon Peter kutegeeza nti muzeeyi Kakwaya wuuyaawo kakati bwe bibanga byoyogera obanga byayogera si bituufu munoonyereze era mumunoonye kubanga muzeeyi Kakwaya teyatunoonya ti alina kyagoba oba ayagala kwesimbawo ti oba ffe tuli mumukubira kadingidi muzeeyi Kakwaya agamba ayagala kiwandiiko muzeeyi kenjagala onziriremu nti ayagala yenda okumanya ebyo asobola n'okukubira omwami wa Kabaka gwe bayita Nsamba Kabajjo Muteesa yakavaako emawogola n'ennamba yengikuwe mumukubire mubabuuze omwami Kakwaya byayogera ku bituufu abalambulire n'omwami wa Kabaka ababalambulira abimanyi bulungi byonna kubanga twafuuka ba Luganda mpulira nze nno bw'oyogedde n'ekitiibwa ky'obwa Muteesa kyalina sanguye nakukitegeera mpaka gwe owaayo n'ebitiibwa by'obwa Kabaka obimanyi bulungi nnyo mbimanyi nkutegedde bulungi kale ayagala yenna okumanya oba bagombololo oba biki weebale nnyo abituukeko abinoonyereze era abimanye nkutegedde bulungi so era wenkyasinziira era bwe tuva wano ngenda kuwa ennamba y'omwami wa Kabaka gwe kennyini omukubire wesiri omubuuze omwami Kakwaya ono ali atya azaalibwa ludda wa biri bitya byonna akulambulire nkutegedde bulungi omanyi ensonga zino bwe zityo zikutte wansi ne waggulu si yegwe wekka Munnayuganda alumiriza ebintu obutatambula bulungi emabegaawo twalaba emivuyo egiri ku Bannayuganda abagenda ebweru nga bayita ku kisaawe ky'Entebbe era minisitule ekwatibwako yajja mangu okusobola okutereeza emigozoobano egyali gitambula ku social media naye kibadde kya lwatu emyaka egiyise okuva booda ya Rwanda ne Uganda lwe yaggalwa abantu okwennyonnyolako ennyo olw'okwagala ebiwandiiko n'obumulumulu obwo so wensinziira wano minisita gwe kikwatako owa ensonga z'omunda mu ggwanga Ssaako n'ebyabatambula immigration kuva mu ggwanga erimu okudda mu ddala okutoleeza nga mutandikira ku nsonga ya Kakwaya bangi nnyo basobola okuba nga gye bali naabwe tubawo omukisa gwa kyenkanyi ne minisitule tujja ginoonyako eddemu ennyonnyole ndowooza mu kusomesa okwo muzeeyi gwe atamanyi ojja kwongera weenoonye oba nabo bakunoonye mwenna mpaka kukukkaanya kuba ensonga nnene n'eri eggwanga nkutegedde bulungi kale ku lwa Media Choice Television mbadde ne muzeeyi Kakwaya mu kitundu mwe mbadde munnyonnyolera aba internal affair bye baayogera ku byasooka okwogera nti okuzaalibwa obuzaalibwa mu Uganda tekitegeeza kyoba ofuuse Munnayuganda wabula baalambika nti eyazaalibwa oba eyasangibwawo nga ensalo za Uganda zikubwa 1900
27 nti oyo yafuuka muki Munnayuganda muze yannyonnyola ku 22 bazadde be ate yazaalibwa mu Gyataano nga ne62 situneefuga ssaako n'ennongoosereza zonna ezizo zikolebwa mu mateeka. Tusaba abateekateeka amateeka mu paalamenti byezo ensonga eziruma abantu zendowooza nti mwali zikulembeza okuziteesaako dani okudda mu kwenyigira mu kugoba baminisita abatwala amabaati g'abantu b'Ekkalamojja. Nalabye n'eggulire nga ligamba nti amabaati g'Ekkalamojja ab'Ekkalamojja bagamba mwagabasibako busibi kuba emyaka babaddewo nga tebalina kye baagala ku mabaati. So nakyo mukinoonyerezeeko ani yapropozing okutwalayo amabaati abantu ge balaba nti mwali bawaddemu kirala. President Museveni ye yabawa embuzi twaziraba kuba bo balunzi singa yabatwalira smartphone twaligabe buzibuze yabatyako n'Abakalamojja baagala ate baagala ddagala naye yabatwalira mbuzi. Ani ya proposing okubatwalira amabaati kimanyi ani ya kiproposinga oba kyava kubanga obusisira bwabwe ababbente bo babwokya era muteekeko amabaati munaakiwona. Kale gwe mulundi omulala ensonga eno mugikoleko nga bwe mwanguyira endala. Tubasiibudde. Nine biloto museno ngela tenino pitus